Yes, Redson TV nga bulijjo webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo gw'atambulira ku mukuto gwa Redson TV. Omukulu President Robert Kyagulanyi Ssentamu akulembera ekibiina ekya National Unity Platform bwe twogerera mu ddakiika ntono nnyo agenda kuba ng'abeera ku mukutu ogw'amaanyi ennyo mu ggwanga erya South Africa. Channel eri abalina DSTV mugenda kubanga mumulabira ku channel 405 program bagiyita Newsroom Africa ku ssaawa 4 zennyini teziweze. Robert Kyagulanyi Ssentamu wetwogerera wano agenda kubanga atandise era wetwogerera wowulirira bino ateekwa okubanga ali live kubanga wenkakoledde abadde yakamala okutegeeza ensi nti nzija live era nga wetwogerera alabika ali mu kwogerako eri ensi. Robert Kyagulanyi Ssentamu yagenze mu ggwanga erya South Africa abasinga obungi babadde tebategedde ensonga ki zimututte wabula ensonga mugenda kubanga muzitegeera agenda kuzeeyogerera mwalabye ekifaananyi ekyo ng'asimbula ne mulaba ekifaananyi kye nabalaze ekiro oba akatambi ke nabalaze ekiro wano ku Redson TV obanga kwobadde otambulira akatambi ako nakabalaze ng'ate amaze okuba ng'atuuka n'enkulaga engeri gye bamwanirizaamu wano n'oba ng'ate obimanya bulungi nnyo. Kakati wetwogerera agenda kuba ng'ate ayogera ku nsonga ez'enjawulo era nga wenjogerera wowulirira bino kubanga simanyi banga kiri ekikutwalidde kubeera ng'owuliriza oba ng'ogwa ku audio eno gye nkoze oba kuggulire lino wabula nga wendikoledde abadde agenda kutandika butandisi. So kati gwe woliwulirira simanyi dakiika mmeka zikikutwalidde naye nga Robert Kyagulanyi Ssentamu ali ku mukutu ogw'amaanyi mu South Africa agenda kubanga ayogera ku nsonga ez'enjawulo. Nakuwadde amawulire ekiro Robert Kyagulanyi Ssentamu we yasimbulidde yalese alabudde abannema ne gavumenti ya NRM obuteetantala kugenda mu maaso nakubeera nga baddamu okumenya abantu mu bitundu by'omu Lubigi ng'ategeeza nti abantu bano baazimba mu balaba ensonga ezo yazoogereddeko ddala era katusuubire bw'anaaba ng'ensonga z'agenda okwogerako zirimu ne bino tomanya ayinza okwongera n'akikoonako ensi yonna oba oliawo neetegeera nti e Uganda waliyo abali mu kubeera ng'ate bagobwa ku ttaka ekiro n'enkya enkya n'eggulo. Kati gwali ku mukutu ogwa Redson TV njagadde mbe nga nkuwa amawulire gano obeere ng'oli alaati. Oyinza okuba omuwulidde ng'ayogera, oyinza okuba tonnamuwulira. Emikutu egy'enjawulo gyetegese dda okubeera nga gikutuusaako live streams ezo okuva Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'agenda okuba ng'ayogerera wabula naawe ali ku alina DSTV nkutegeeza nti ojja kgenda ku channel eri 405 oba 405 channel eyo gwe mukutu kwagenda okubeera ng'ayogerera gwe ayina DSTV wekka. Fe abalina zidikoda zino eza bulijjo tuyinza obutabiraba. Agenze ku mukutu gwe era naye n'atutegeeza coming to you shortly on Newsroom Africa gwe mukutu gaggadde gwagenda okubeera nga ayogererako omukulembeze w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu. Nakuwadde amawulire ekiro agalaga nti engeri Bobi Wine gye bamwanirizaamu ngeri yabadde yanjawulo nnyo yatuuse mu kibuga ekikulu eky'eggwanga erya South Africa ekibuga ekimanyiddwa nga Johannesburg gye yatuukidde era n'omukutu guno ogwa TV ogumu ogw'amaanyi ogumi ku mikutu egy'amaanyi mu ggwanga eryo gye gusangibwa bw'atyo bw'agenda okuba ng'ayogerako n'abantu naye nga nakutegeezezza nti eggwanga erya South Africa liriraanye Namibia. Olowooza pulezidenti yandyetaaze okukkirizibwa okubeera ng'atuukirirako ku Ssaabasajja Kabaka oba olowooza tekikkirizibwa era tekisoboka? Naye nga ge mawulire genyinza okuba nga nkuwa. Bannayuganda abawangalire South Africa bangi, omuwendo gwabwe mungi nnyo wabula ennamba esinga era okusinziira ku statistics zitulaga nti abantu abali mu diaspora ebitundu nga 85 ku buli 100 bayaayaanira Robert Kyagulanyi Ssentamu era kyovula bwe yagenze South Africa kwabadde okuyaayaana nga kwa amaanyi nnyo. Bannayuganda baasanyuse nnyo nga balabe ku pulezidenti waabwe gwe bakkiririzaamu era ne bamulinda n'okumunonako ku kisaawe. Abamu nalabye bakoze n'obubaga nga bagamba pulezidenti waffe tayinza kutuukira mu mbeera eri nnomo, tugenda kumwaniriza mu mbeera ey'okulabisa, tugenda kumwaniriza mu mbeera ey'okusagambiza kubanga ebiseera ebisinga tulwawo okubeera nga tumulabako. Kyova olaba nga lwe tumulabyeko tulina okubeera nga tulukozesa ne tuba nga ate tumulaga omukwano ogwo naye oba oliawo gwazze ng'atulaga mu kaweefubeewe ow'okubeera nga atulwanirira tube nga tuva ku kyeyo, tube nga tuva mu nsi zino ze tutaakuliramu, tube nga tufuna emirembe mu ggwanga erya Uganda. At least ekyo kyakola kimala okuba nga naffe tulina okukola ate ekiraga okulaba nga tumuddizaawo ku mukwano ogwo gwatuwa. Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kuba nga ayogerako eri ensi yonna. Jjukira waba ayogera tayogera eri bannayuganda bokka, ensi yonna egenda kuba nga ewulira era ensonga lwaki bamukyaza ku TVs
ne medias ez'amaanyi ennyo okwetooloola ensi yonna. Gwe munnange agoberera omukutu ogwa Red Zone TV yonna gy'osinzira okuba nga gy'otulabira, nkwebaza okuba nga otambula naffe. Kyokola kya mutawaana nnyo okubeera ng'okyali naffe ku mukutu guno. Naawe atanaba kuba ng'osubscribinga, nga bulijjo nnyongera okukusaba, nyongera okukujjukiza n'okukuutira nti kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata kade aka notification kakuyambako okubeera nga tomisinga nsonga yonna, tuwuliziganye mu updates eziddako.